Aya basi ye Vicent Segawa oyo yakuba kayimba abantu babi yateekamu n'emboozi agamba nti bamusiba ne bamutwala mu kibira naye emboozi eyo yonna yali nsetingaho nga bomayizi bayita stunt mu music awo nno we zitandikira mpola mpola. Vicent Segawa yeegatta n'abamu kuba abali mu kadongo kamu baali banoonya mbeera kijayinza okuba ate ng'ayitirawo okuba akagi mu mbeera eyo nasobola okuba teyakuba akayimba ako abantu babi oba oli awo ne basobola okuba ate nga bamwagala olw'ensonga eyo naye tewali yamuwamba nze akutegeeza. Vicent Segawa embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula weekend yonna gitugimazeeko wiiki ewedde twasobola okuba ate nga tufuna amawulire nga bategeeza Vicent Segawa awambiddwa era nga n'abantu bangi nnyo baali bawambiddwa mu mbeera eyo. Embeera eno yasobola okuba ate nga abantu beesikamu mu kadongo kamu ono ne beebuuza Vicent Segawa lukumaani waffe asobodde kuba ate ng'atambula atya. Omwogezi wa CID omukulu Charles Twine yasobodde okuba ate ng'ategeeza Vicent Segawa basobola okuba ate nga bakwatibwa sayidi z'ebbomba eyo akatundu bakayita Namaliga era nga basangibwa ku ssomero nga balina abaana 50 50 era nga bannaffe CID yasobodde okuba ate ng'etegeeza bakyanoonyereza ku famire z'abaana bano basobole okuba ate nga abaana babata wabula nga bo bano abakulu bo emisango gyabwe balina okuba ate nga baginnyonnyola kwe kuli Vicent Segawa ne baseeka abasobodde okuba ate nga bamutambuza mu nsonga zino era ng'ensonga ze bateekako nti balina emmundu batendeka abaana mu buyeekera. Aya basi kati nnyo nga tuzzeeko emabega mukwano gwaffe ono Vicent Segawa gye buvuddeko abajjukira ndowooza mwaka oguwedde yasobola okuba ate nga avaayo n'ategeeza nti omukulu anasobodde okuba ate nga asiramuka wano nno yasobola okuba ate nga agatirawo akawaayiro nti ennyimba ze zonna basobola okuba ate nga bazideriitinga takyali muyimbi wadde n'okuyimba ebyo babiyita yagambye nti sitagafula mbugabeera mazambi mu mbeera eyo. Vicent Segawa yasobola okuba ate nga ategeeza era nga abategeeza bonna ennyimba ze bazigyeyo aba TV yasookera ku bano nga abategeeza nti ennyimba temuddamu zikola ki. Njagadde otegeere nti music kubonaabona nkyakiddamu music kubonaabona nga bwe musiimudde ku YouTube bwe njagala owa library omusiimuule bwe njagala owa radio toddamu kukuba luyimba lwange ku radio yo bwe njagala owa TV olekera okukuba oluyimba lwange ku TV yo naawe azirina mu ssimu yo ku memory card zisiimuule otandike nga okusevinga ku ssimu yo oba ku radio yo oba ku TV yo byenjogera obwogezi nga njiri eya Allah byenjogera nga mpita mu Allah w'ekitiibwa kubanga nina kuyita wano mu bigambo bw'ebiti ebirungi ebirungamya abalala. Aya basi ye Vicent Segawa twasembayo kuba ate nga twogerako naye ng'ategeeza abawagizi bonna bali bamwagala mu kadongo kamu bwe tuba tuzze mazima agoogera akadde kano Vicent Segawa n'omugeregeranyako ku bayimbi be baali bamugeregeranyako omusajja ono yali talented nnyo abangi ne beebuuza Vicent Segawa ki ekyamugwako ag'omu nkuubo abasobodde okuba ate nga babisoma bategeera Vicent Segawa waliye yasobola okuba ate nga amusomera ddiiru. Tukyagenda mu maaso owuliriza kati n'abamu ku batuuze ku kitundu wano Vicent Segawa we bamukwatidde basobodde okuba ate nga beekubira omulanga nga bagamba Vicent Segawa tabadde na buzibu ne Seeko oyo gwe bagamba nti ayina emmundu wabula yo CID yagambye bakyabanoonyerezaako nti okunoonyereza bakoze kw'amaanyi nnyo babadde batendeka obuyeekera. Amaze kuno kyalo kwenkulembera Namaliga South kumpi agenda mu mwaka mulamba kubanga basooka kuŋŋa nti ne Vicent Segawa ali awo bamutayiridde asiramuse kati nali ndi ku mulimu wali ky'omukisa omulungi nampitako ne mugamba Segawa jangu kiki n'agamba bannange sinze digundi Segawa nze lukulamu nze lukumaani ne mugamba kakati onoddayo okuyimba ng'owonye sikyayagala byakuyimba ebyo siitwani binyingiza mu muliro kati ngenda ku bya ddiini era nsoma nga bali ne muganda waawo omugenzi Kafeero Lukwago muganda w'omugenzi Kafeero era yafaananira ddala omugenzi Kafeero oyo naye nga basajja bambi babadde balungi bayiga ddiini si babi sibalinaamu muze bwonna kuba mbadde oluusi nzija wano we basomera nga bambuuza babate n'abaana be batwali nabo babate so babuliriza Seeka babuliriza Seeka oba ddala kituufu naye nga muli Seeka simumanyi nti alina emmundu. Aya basi be batuuze bo ku kitundu nga bagamba nti Vicent Segawa ne Seeka gwe bagamba nti balina emmundu mu mbeera eyo
bakwatiddwa n'abaana 50 bagenda baggulako emisango okusomesa mu covid. Abaana 50 babadde basomesa eddiini mu budde bwa covid. Ogwo musango ne poliisi ekoze okunoonyereza bagamba benyigira mbuyeekera mu nsonga zino. Poliisi ekyakola okunoonyereza paka banaaba okubaate nga bavaayo kutegeeza. CID omwogezi wa CID yasobodde okubaate nga avaayo n'atangaza. Vicent Segawa mukyala we naye yeekubidde omulanga ng'asaba gavumenti eta omuyimbi w'eggwanga wadde ng'okuyimba yakuvaamu. Wuuno bamuyita Nalwoga. Amannya gange nze Nalwoga Zaituni. Nze mukyala wa Lukumani Segawa. Mu kujja wano tuli bayizi. Era najja n'omwami wange nga tuze eno okusoma ejjeeri. Kati nga sekasini yatukulira ye mukulu wano ye nannyini ssomero. Embeera gye mpitamu era si nnungi. Kati basobola okutalako omuntu wano osagala nga oli bulungi. Era nnima okuba omwami wange kubanga singa. Bulaza wange kuba talina buzibu. Era tuwulira ennaku y'amaanyi. Bulaza wange talina buzibu yajja buzi kusoma. Naya basa yembeera bw'esobodde okubaate ng'etambula. Vicent Segawa yakwatiddwa n'abaana babadde asoma nabo nga bwe kutegeeza mubaddemu abaana abato n'abantu abakulu. N'oyo Seeka badde asomesa Vicent Segawa. Kati bannaffe abapoliisi basobodde okubaate nga akadde kanali mu mikono gya poliisi mu nteekateeka eyo nga bakole okunoonyereza, naye nga bagambye nti abaana abato bakyanoonyereza famire zaabwe, abazadde baabwe baba babaddize, ne bano abakulu bajja kunnyonnyola ensonga zonna nga bwe zitambudde. Gye buvuddeko Vicent Segawa era yasobola okubaate ng'agamba bw'ali mu kusoma era wano yayogerera bino bamukwatidde ku ssomero. Ababaka yabasengulanga n'amujja egendi nadda egendi. Era wawulira nti omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yava e Makka n'asengukira e Madina. Tebitambula bulungi olw'embeera ya kalantiini nti abayizi baddayo, buli omu yaddayo kati okusoma ne kubanga kwakola ki nga kwagootaanamu. Naye olw'okubeera nti omulezi waffe Allah gwe tulinamu essuubi mu buli kintu tuli bagumu nti nakyo kijja kuggwa, ate okusoma kwaffe kuddemu kukole ki kutinte. Nsoma ddiini yange y'Obusiraamu kuba Obusiraamu tosobola kubukola nga tobusoma. Ye Vicent Segawa bamukwatidde ku ssomero baliyita Malkazi Ibn Ajala School liri Bombo Namaliga. Gyakwatiddwa omukulu we Vicent Segawa. Era wano nno omukulu ono Vicent Segawa gye buvuddeko yasobola okubaate ng'ategeeza bayimbi banne abali mu bagamba nti basiraamu n'abategeeza nti batereezemu embeera kubanga ekijja kiyinza okubeera nga si kyangu. Ng'abategeeza bave mu music ow'ensi naddala ajaluuna. Vicent Segawa agamba bw'ati. Sobola kuba mu music ate nga ndi mu kusoma ddiini. Ddiini ey'oyo eyatonda buli kintu. Bw'obanga oyagala okusoma Obusiraamu, ekitabo kye bayita Qur'an tekikwatagana na music. Bw'oba osoma Qur'an neeyingira mu mutwe nga buli lw'oteekamu music nga Qur'an yeddukamu mu mutwe, buli lw'oteekamu Qur'an nga music yaddukamu mu mutwe. Kati bibiri tebituula mu mutwe gumu. Kati olw'okuba nti nnoonya Qur'an music yavaamu mu mutwe era sisobola na kubiddira. Nagenda okubireka nga nsaasiddwa busaasirwa kuba okuyimba kuyoola mazambi. Amazambi ntegeeza ebibi. Okuyimba kuyoola bibi kubanga buli kibi omutonzi kye yatuziyiza mu music tukikola. Era nga bw'omanyi omuntu bw'agabana bw'afuna omugabo ku ekyo ekitambu ekikoleddwa nga waali obanga ataddemu. Ye Vicent Segawa oyo ku bayimbi banne yabagamba bw'ati. Abayimbi bonna ng'ate basiraamu sijja kubayita bayimbi wabula nja kubayita baŋŋumya akabina. Mwe baŋŋumya akabina kitegeeza nti kati nkitumye ng'egiriba emiggo yadde guliba mulyo, naye ka nkitume nti mugumiza obubina emiggo giriba kubwa, mulemedde ku mazambi mugumya bubina, kati mwe baŋŋumya bubina mulinde emiggo gyammwe. Aya basi ng'ategeeza bayimbi banne katumusabire embeera asobola okubaate ng'agivaako, wabula ye omwogezi wa poliisi yategeezezza abaana bano badde bakukusibwa nga balina gye batwalibwa, kati nga beebuuza badde batwalibwabwa. Kati balina okuba banoonyereza ensonga zonna. Ensonga bayita Malkazi Ibn Ajala School Namaliga Bombo Luweero.
ayaya